Bigambo byonna ebyayogerwa Abedi. Wajjukira Abedi yasooka nga ye yayogera nga Mpuuga tayogera. Does Abedi think in his dreams that they are going to welcome him back with open arms? Tekisoboka. So you have to think beyond. Era nalabye abantu basharinga ku Twitter. Omusajja amaze ne yeekubajje kuggwa atunuulira amaaso go booti. Gulaba yeekubye jje. Nenga yayina kyabala. Osobola okukeera ku makyano nga waliwo exposes ze. Notya nnyo n'ogamba ekiki. Era akalulu kano akajjako kagenda kubeera kakalumu nnyo ku side y'opposition. Yes, ekyo nakirabye nange. Kagenda kaluba. Wadde ne mu NRM omulabamu. Ebitundu nga 6 ku buli 100 tebagenda kudda. Aba NRM. Ataba aba opposition. Aba opposition nabo. Bayinza obutadde. Abasinga. Abaliyo. Kyenkugamba kiri bekiti. Nupo ejja kuleeta abantu. Naye nga siba n'abaliyo. Naye bano abaliyo kati saawe n'abasinga bayinza obutadda. Bavunze. Okitegedde? Bayinza obutadda. Kuviirira mu kubawa kaadi. Ne baziba mma. Abanaalemezaamu ne tulabako embeera nga waliwo wa Nuupu, waliwo na independent Nuupu. Kati ate abo bagenda kutemamu obululu ne NRM ayitewo. Ne NRM is not doing well. Nayo bagikooye. Abantu bangi they feel waliwo abantu bakuze nnyo mu NRM, omuntu ng'abadde mu parliament emyaka 2. Kati omuntu yenna anajja nga wa NRM, kati olaba ng'eye wammwe be baba nga abasinga ba NRM. Omuntu anajja nga wa NRM leaning ayise mu opposition mu primaries bamukubiddeyo. Ono gwe bataagala era yakomyewo bagenda ku woodi. Wakiri independent NRM leaning. Ne wano tuyinza okulaba independent Nuupu leaning nga bangi. Naddala bano banalemerako okubawa kaadi. Nga baga nti ffe katutambulemu. Kuba kati opposition tulinamu buno omuzibu. Tulina abantu be balonda nga baana bato bazze ogusooka nga tebalina kye bakoze. Kituufu. Okitegeera. Teboogedde. Kubajjukira kati projects wa kakati ate yavudde mu kwogera obwogezi. Kasita bino ebintu by'okulabisa Mpuuga byajja. Abantu bangi kati babalabisiza ate nga bali mu opposition. Kati ebyobufuzi byakyusa abantu batandise okulaba nti ono bulijjo atuhuduwinkinga alimba. Kuba kati ebyogerwa babbi bakola ne Museveni. Ate kasita bakusaaba ekyo ng'owedde. Okitegeera. Kati message egenda otambula yeeyo. Kati awe wagenda ova ttabbo. Kati olaba Bwanika ayinza okuba ye abala obutagwa yekka. Ayagala afune bagwa nabo. Exposinge bano nti yes mwe mugamba nti bano bali be bati naye tunuulira. Kati ogenda kulaba debate ng'ekyuse. Kubajjukira walabako Bwanika ng'apiininga Nambooze. Nti gwe tewali ku ssente za muwi wa musolo biki. Kati ajjukira ye Bwanika waasobolawo. Bulungi nnyo. Kati ogenda kulabako aba Nuupu ajja kutuulako ku CBS agambe kati nga boolaba oyo n'oli. Ate y'abaasize ddala. Bamwambale. Kati abo beetwale. Anaabanga abamala aleeta abalala. Nabo abakube. Ekiruma Kabaka tetusobola kiyisa mu kamwa. Kibi nnyo. Okitegeera. Nga be nkubuulidde nti interpretation y'Omunnayuganda jalowooza kirala. Kati buli ayagala okwogera ekiruma Kabaka tayina bw'akinnyonnyola nga tebamugambye nti ovvodde. Tetukyogera. Era ebbaluwa be yajja nalaba ku internet okwo waliwo omwami yali akolera observer be yagezaako kiwe nnyo omuliro. Abaali babanja Kabaka bennyini be bamugamba nti oyina mizi. Ate nga be babanja. Yes. Abaali bamubanja bamugamba nti oyina mizi. Lwaki okyogedde? Lwaki okyogedde? Lwaki oyagala olaga abantu nti Kabaka waffe atukola ki? Mulwadde bw'ati. Kati bano Abataka problem gye bayina. Ayave ku bye tuwulira balabika ko waliwo abali emabega abasindika. Okitegeera? Abataka. Ku bye tuwulira. Yes. Waliwo emabega abakola ki? Abapushing. Naye ekyokulala I think they are ignorant. Abataka bennyini. Nti tebamanyi nti eri gye baagala okugenda omukulu jjanjabirwa ebimuluma tebagendayo bwe batyo. Bagendayo batya. Okitegeera? That is 1. 2. Omukulu ayinza okuba tayagala mulaba mu mbeera eyo gy'akola ki? That's why he's being protected. Kati bano bo n'akajanja kaabwe baagala kugenda bugenzi. Ng'abagenda okulambula Kasuku mu ddwaliro. Weebale nnyo. Kati they are working on the popular vote. Nti abantu abasinga bagamba Kabaka aliwa.
kati bo bagamba nti banagenda obugenzi wajja kanti afa Abataka naffe tulina abantu twagenza olaba tulina Abaganda oba okitegeera kati awo okawe wava obuzibu tewali kirala kati ani alemesa Abataka okulaba Kabaka tewali alemesa Abataka kulaba Kabaka Abataka tebabayita. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa ntereza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa Ekitigoma ku lw'Ejjinja. Bw'obanga otuuse Ekitigoma mu town ku stage osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Gino natembaniriza nnyo mu programu yaffe eno ey'olunaku olwaleero gye ndimu ne muganda wange Kasuku ne Mukama akutuwadde nga kirabo banna Layira sikulimba abantu ku luno nabalaba ku channel yo ne banga Kasuku oyogera bulungi n'otamanya nti luli ebisiru ebyo byanvuma luli etali eno shewedde eri byanvuma boyogera bye byagala ne bigamba oyogera bulungi boyogera bye batayagala ne bakuvuma ne bakuogoloza mubali tebamanyi nti olinamu amagezi nedda kati bo be basazeewo tuvugire eyo mu mbeera naye nga tebamanyi nti ate amagezi weegali anti nze nga be nabagamba kwezi nze abantu abatwala eggwanga lino mu buli areas ez'enjawulo va ku bano ba high level be mulaba naye bano abatuula eno abatambuza system mbamanyi kakati no wategedde era ntuula nabo omwana Jose yatuleetedde ekizibu yaleese kamera ziizo zino kamera z'ewaka eno ya sola kakati eno nno bagiteeka ku kikomera akasana ne kasobola ojjaakamu n'eryoka ekupima nekulaba akati bwekupima n'eryoka ekutegeeza ekintu ekituufu nti oba wooli oba toliiwo akati mukulu Moze ono nno yabeera ku kamera negino bizinesi yagiyingizaawo naga nti ate naakola ki mwami Kwezi katulabe kakati naga nti wesiigirange mu show ya Kasuku munja kuba mukoledde ddala bubi obutalojjeka kati nga ndi muneekanjijjeyo malega giranga ate tunaagamba kimozeeyi waffe abantu bajje bazimuguleko emitwalo 15 kwotandikira 15 kamera mmeka emu bweti ate emu mbeera ngenda giteekawo emu anti olwakukubira ogulanga 5 olina kugulanga kamera nga 5 kakati bwogula abatasedde kamera 5 sije emitwalo nga 75 kati noyongerako obukozi okugwera mu kakadde akati ate tulina ez'akakadde ng'emu yakakadde ate yaleese munanga ayina eringa balubu leero tagireese erina eriise eri limu naye mbuno ogitega mu kisenge mukyala wuno omulengera byakolebwa eyo yakamaze mumaze mbuno abaami bagenda zibatega mu Bakasuku ewa mudiiro mu madiiro gaffe ogiraba nga balubu kumbe kamera ekutunuulidde bw'oyita house girl n'omugaa nti n'omukwatako wano bwoti ngeri maama akulabagaga nti va ku house girl wange mumukubire ku simu tetujja kugirwako nnyo twadde kukola toko show yaffe kamera omukulu bwati bwalabise mukube ku simu noti 7 noti 6 6 8 39 noti 7 noti 6 8 39 nga wefunira kamera mukettawala ate bagiteeka ne ku simu n'okengera ku simu kale kakati Abataka nno okimanyi nti nno ebigambo byabadde biganye ebyo byammwe biriwo ebyokulya babireese jozi nagendayo okulya oluwombo lwali lumaze amamiino nga mulimu obufyobo neŋŋamba Kwezi bannaŋŋangudde ku kizibu naye batereezezza kati bayongeddemu ekifo ekirala ekyokusatu naye kyo kiba kinene balina empombo abo abaana balina empombo ennungi empombo zaki nengudeetedde obuzibu kale okay pause kale akati tulina mukulu Kasuku tugenda kutunulira ensonga y'Abataka Abataka bagamba nti batuuse Ssaabasajja Kabaka waali ne babalemezaawo ensonga y'Abataka bano okugendayo nga tebamaze kukola nteekateeka Kasuku ng'omusajja omuganda olaba nakyali kituufu ekisookera ddala omanyi abantu nabagamba nina kankulage message eno nina nze buli saagala bwagazi kwogera naye information njiina ono Mutaka omulabye mulabye soyo siyenzi yegwe
era yansuubiza interview olukomawo wano nabagamba nina omutaka tunywa ffenna bbiya actually bali babiri abagenze kwali ne mu bifaananyi bye balaga abataano be balaga kwali batugambye babafumbudde kibooko empya n'enkadde kati yaŋŋambye bakomawo ddi kandabe wano naye nga Ssaabasajja bamulabye tebannamulaba yaŋŋambye wano kankomewo nkuwe kuggulire bulijjo otwala lya sayidi emu nange kankomewo nkuwe my side okitegedde eyo message yagimpeereza eggulo bambi yebale akomawo simanyi ddi naye nga bakomawo yaŋŋambye bakomawo kirabika okuba kyaganye kati waliwo omwami gwe nasisinkana twali eyo waliwo muzeeyi wange ku saidi ya maama wange Wanyonyi oba ennyonyi eyo gye baaya mama wange Wanyonyi yesebo butereevu ekyo saakikugambako nakugamba ne gakwezi weddira nnyonyi obeera kojja wange kati nze ate saidi ya mama wange gye mmanyi okusinga era buli kyenjogera buli kyowulira njogera buli wowulira nti ewaffe njogera saidi ya mama kuba mama wange era yabannyonnyola nange nenkibaddamu mu bukulu era bakimanyi nti ne benkutukira wano yabalagawo yesebo benaba sinakola kijja kyange banzika kumpi ne maama wange bino bisigadde byabaavu bye mulimu mu ku lusalosalo mama wange we bamuziika era waliwo space ya nze n'abaana bange abazzukulu be okitegedde bulungi yaleka abalazeewo nti wano mutabani wa Kasuku wagenda okwebaka singa abangazze nigenda nga talina wuwe so kati bwowulira nnyumya wali ebwe bajja eyo saidi ya mama okuzika mu kibuga awo wennyininyini era muzeeyi wange waali buli emunyonyi wezigenda era nabe tuba tukomawo nga ndi ku nnyonyi nga mugamba mami am back nti nkomyewo oyita okitegeera kati twali tuli eyo waliwo muganda we mwami Ssenyonga yafa ali saidi zaawo migadde twalimu ebyo byokumusabira biki naye nsisinkana abamu abali mu kika oba kya nnyonyi balina ettaka awo wabweru w'olubiri ne bagamba Katikiro yakutulamu ekika kyabwe era nenankani baziri ettaka bali mu lisenda n'emiti bagisazi bagimazeewo nga ebigambo ebyogera ku Katikiro bikankana nga tebiwoomya nakabulu mu Katikiro yasalamu ettaka lyabwe simanya biki baali babiŋŋamba awo naye ne ŋŋamba nti tewali nnyo kinyingiza mu bintu kuba bali baŋŋamba ate njagalo gye simanya tukwogerera biki wololo kubuulira ensonga zonna nga bezitambula Nengamba, that is not my beat. But from the other discussions that continued there, there is intrigue. Waliwo mwami Obi wange. Bw'oba olaba Kabaka bw'aba atudde. Waliwo omuvubuka alina enviiri ennyingi. Amubeera emabega. Walugembe. Oyo twasoma naye. Oyo ayambala eddiba ly'engo. Oba yoyo. Era naye ennamba yenjiina wano. Era naye twogera but sometime back edda betwali twogera era naye alina ebintu bye yaŋŋambamu awo naye nga intrigue erabika okuba eri munda awo nnene emmenga awo and from what I hear and know I think there are some of the things that stressed the Kabaka bambi musajja wattu because from what I hear my research and everything I think Kabaka talina nnyo kimuluma kiri awo nti ki is having a psychology to the lifestyle diseases. If someone has stress or anxiety or depression, yes. And maybe because intrigue eri emmengo eviira ddala ne ku baganda be bennyini baganda ba Kabaka be bagamba lumbuya ebintu kubajjukira omanyi nti waliwo omuganda wa Kabaka yali akubye Katikiro oluyi mu bantu ono we Wankulukoko tewabirabako ebyo ebintu nebigundi byali bifulumye ompa mawulire mapya yali amukubidde mu bantu Kabaka yamugamba nti lindako
ebigambo ne bibeerawo nga bingi alindeka nalumukubedda simanyi tuwabirabako ebyo ebintu mwe temugoberera sali mu Uganda ne mu mawulire byalimu baali awo bigenda babuguma n'ekifaananyi juzi naddamu neyekirabaawo ng'oli asonze mu Katikiro ati baali oba ku mukolo ki ng'onaamuviiriddeyo kati intrigue yawe weetandikira abantu ne banyiiga kati olumbuye batandikayo ebintu byeyayogeranga because soosi ya lumbuye baganda ba Kabaka ekyo kyo common knowledge buli omu akimanyi bebamuwa information talina kyayogera kati of course ebimu bateekamu intrigue mu kusooka bateekangamu intrigue nga baagala bagobe Katikiro Mayega yes I don't know which card the prime minister is playing but he's still where he is akyaliwo era ne contract ye baagizza bupya myaka 5 yes bogenda munda omwo mulimu infighting y'amaanyi nyinga eva kuki Kasuku nga bwerakola research eva ku Bwakabaka taka waliwo abantu abafiiringa okuva entalo zaabeerangamu edda naye nga Bakatikiro ndowooza abasinga tebazeeyingizaamu obanga banoonya bwe baharmonizinga okugatta abantu abo kati Mayiga bwe yajja ne Katolo Wama yakyogerako ng'akyali mulamu tulina interview gye twakolako naga nti Mayiga bwe yajja yakyusa how that whole place operates kati olaba mu system buli system ogiraba gwe tolaba lwaki olunaku olwaleero buli ekibaawo buli omu adduka wa Museveni President Museveni ye kamala byonna kati it is a system he has made nti ye yamaliriza buli kintu it is the only way he can effectively govern this country as the years go by nti tewali walawo oyinza kuddukira tewali okujjako ewuwe kati Katikiro watu yakikola kati Katikiro yajjawo ziri centers of power ez'enjawulo ezaali emmengo n'asalawo streamlining structures kati mu streamlining structures waliwo ebintu bino decision ezisinga ezikolebwa zirina okumaliriza nga Katikiro azimanyiiko ekitaliwo luli tokyasobola kumala gabba ttaka nga ne balibbye nnyo anti okubba ettaka ekyo kye baga nti balibbye it is with the knowledge of those who run that place era be balibba bayinza okuba si be balibba naye nga benkunnyonnyodde nti kwezi olunaku olwaleero osobola okusalawo gomanyi waki abasajja bedda mu maka ge yabeerangamu ne maama we oluusi n'abeeramu ne basisita be mbu basenga b'abaana sebo eyo ye yali kava ye nga bakola batya olunaku olwaleero abakazi waaki bamanyidde abasajja abeera ye ne bbaawe n'abaana bwekiri anti economy kati omusajja bw'atakyuka eno akyuka eno bw'akyuka eno agwa ku mukazi we bw'akyuka eno agwa ku mukazi we okitegera kyeŋŋamba gwe gendako mu maka ng'omusajja alinawo sisita we alinawo omuganda we omulenzi tebikwatagana anti kyenkunnyonnyola kati jjukira babeera abantu nga 6 nga bonna kamala byonna waabwe ye taata olutalo luba lw'amaanyi kati taata ye yabeera constant buli omu akola ssanyusa ono taata kyeki kye nakunnyonnyodde nti the various centers of power bw'onoogera n'osoma the prince akatabo ka Machiavelli kakunnyonnyola how do you run your family first then how do you manage a kingdom ne Kasuku ebintu by'olugero olusi basi bikusuubira anti abantu tebasoma these are simple things kale abantu baffe bo balowooza emirundi egisinga nti it's rocket science these books are there go and read them mugende musome ebitabo by'abamaawo sengo oyo yali e China mugende musome North Korea bakola batya ekintu kyabwe paka kati okubanga kijjukira mu family emu genda osome ku Britain monarchy eyo okubeera nga bweri nti King Charles runs Britain on paper gwolaba nti prime minister yagivuga naye yagivuga ye final man era bwogenda mu Britain nosoma ku monarchy zaabwe ezo omwana oyo kati nga bola Prince William Harry baani ffe wano olaba kye tutakoze President Museveni ndowooza yagezezaako kikola nti bakwata generation y'abantu nga bonoga nti kati president yabala nti Muhoozi yajja mutabani we General Muhoozi
n'amuteekako abantu abali mu myaka gye n'atambula nabo from different fields bakwata amanyi ebyamafuta abitegeera ne bamuteekako layini eyiye ne bakwata ategeera ebya IT ne bamuteeka kati wana asemberera General Muhoozi babeera ng'omu oba babiri naye ng'aliko omukululo ogw'amaanyi ogukola sisitimu bw'aba agikuttemu bw'agenda otambuza ekintu ekyo nti baba tamanyi bikwata ku mafuta waliwo kyaliiwe agenda okujja kimunnyonnyole nga bwe kirina obbeera mu mateeka mu reality ne bwe tuba twagala okulyako tulya tutya otegede kyenkunyonnyola bulungi so how systems operate so it is just about our people going and reading and understanding olabe ebintu nga bwe bitambula bapolitician baffe kyabadde baatusinga nga batunula yes bo basoma ne ba-analyzinga agenda okujja okwogera ekintu nogamba nange omusajja oyo amanyi nnyo kumbe naye alina wakisomye it is on your phone kwekiri read it, interpret it, apply it to what we are on now kati nkuzaayo wali nzizaayo Katikiro bwe bamuwa absolute power na structuringa Buganda yes bano bankoba za mbogo ba simanyani ababeeranga awo bonna ne babakikinga out ne babagoba okitegedde abavubuka ababeerangawo nga bawagira Mengo bagamba ffe Mengo kuba Mengo yabeerangamu abantu nga ddiru ekutuka essaawa yonna yes kati ne batekinga over kale batekinga over bali abantu bali bengabe baganda bakakamu abajjanga nti ffe tuli baana Muteesa ero ttaka lyaffe simanyi kino tubeetire ne babeeranga byonna nga bwoba obyagala olina kuyita through the proper structure kati ate ne bagamba nti liizi kuba mu regimu ya Mayiga liizi ziweddeko nnyo ne bagala liizi n'azizza bupya anti nkubuulira nze nkubuulira inside story enkayana gye ziva nkulaze oyo nkuwadde Walugembe nanantabalanga bana nti tutuula nze nafunako corporate release ezirangirira Katikiro omupya ngezi nganya olina ngamba nti amawulire nga bola alumbuye bwakola ne banga amawulire kagasookere wano ne mbaga nti bana ebyo bintu sibisobola mugalinde mu nalina corporate release y'omwa nga oli yali ampa ng'agamba Apollo Makubu yajja oyo mwami omuwanvu oyo nenfunako ko neyono mwami Mpanga David waliwo ne juzi gwe bajjeeko awo kunoza kuba minister ani kiwalabe male waliwo omulala era naye badde baga nti badde beepinga ne Mayiga kati ng'ate ye bamutaddemu embeera nti nedda Kabaka ayagala gwe essaawa yonna bagenda kuwa gwe abaddewo awo juzi yakola ne Thanksgiving nga yebaza Kabaka awo nga bakola lishafo simujjukira sibigoberera nnyo ebyo ne mbagamba nti nedda ebyo bintu sibisobola kuba amazima nze sibisobola saagala bigendamu nnyo okuleeta amawulire nga tonnageekakasa kati ze embeera eno benti nga ndaba ebintu nga bebikola ki era contract ya Mayiga girinewinga abantu baatya nnyo bali tibakisuubira naye bagamba nti Mayiga ayina abantu ng'aba asooka yesali musale oyo nze simuwulirangako naye bagamba ate bali influential basajja Baganda yes there are two people they say siwuliranko nze by the siwuliranko mboozi ya Mayiga ng'erimu Museveni oba sali musale kati genda sigiwulirangako naye that there are two influential Baganda men abayamba ennyo Kabaka mu biseera bye biri ebyedda era be bali mbu bagamba mbu be bali emabega wa Mayiga ate nti Kabaka abawuliriza nnyo kuba nti bo tebatera kuwogera era basobola n'okumala emyaka nga tebalina formal meeting na Kabaka mboki maybe okwogerera ku ssimu balemezaako Mayiga mbu be ba advisinga mbu kati ebyo byonna nga bengayi zino meeting zetubaamu gye tubisanga abantu nga boogera okitegeera kakati so ababanja Kabaka bo ekyabwe kiri kitya kubanga luli bagambanga Kabaka atwalibwa jjanjabibwe kakati bagamba twagala Kabaka waffe kati problem eriwo eribweti ekiruma Kabaka tetusobola kiyisa mukamu kibi nnyo okitegeera nga benkubuulidde nti interpretation y'omunauganda jalowooza kirala
kati buli ayagala okwogera ekiruma kabaka talina bwakinnyonnyola nga tebamugambye nti ovvodde tetukyogera. Era ebbaluwa be yajja nalaba ku intaneti okwo waliwo omwami yali akolera observer be yagezaako kiwa ennyo omuliro abaali babanja kabaka bennyini be bamugamba nti olina mizi ate nga be babanja. Yes. Abaali bamubanja bamugamba nti olina mizi. Lwaki okyogedde? Lwaki okyogedde? Lwaki oyagala olaga abantu nti kabaka waffe atukola ki? Mulwadde bw'ati. Kati bano ba Abataka problem gye bayina. Ayave okubye tuwulira balabika ko waliwo abali emabega abasindika. Okitegeera? Abataka. Kubye tuwulira. Yes. Waliwo emabega abakola ki? Abapushing. Naye ekyokulala I think they are ignorant. Abataka bennyini. Nti tebamanyi nti eri gye baagala okugenda omukulu jjajjanjabirwa ebimuluma tebagendayo bwe batyo. Bagendayo batya. Okitegeera? That is one. Two, omukulu ayinza okuba tayagala mmulaba mu mbeera eyo gy'akola ki? That's why he's being protected. Kati bano bo n'akajanja kaabwe baagala kugenda bugenzi. Ng'abagenda okulambula Kasuku mu ddwaliro. Weebale nnyo. Kati they are working on the popular vote. Nti abantu abasinga bagamba kabaka aliwa. Kati bo bagamba nti banaagenda obugenzi wajja nti affe Abataka naffe tulina abantu. Yes. Twagenza olaba kabaka. Tulina Abaganda. Oba okitegeera. Kati awo okawe wava obuzibu. Tewali kirala. Kati ani alemesa Abataka okulaba kabaka? Tewali alemesa Abataka kulaba kabaka. Abataka tebaabayita. Okulaba omulwadde bamala kuyita. Anti kyenkunnyonnyodde nti the nature of what is being treated or the nature of the illness he has as per what we have heard and seen in letters that have been written, you just don't go. Nemukirekeraawo. Nandyagadde okikunnyonnyola okukyongerayo naye omuntu tasobola kitegeerera wano. Bajja kuŋŋamba Kasuku oyogedde bubi. Yensonga wakyola nti ebibuuzo bingi bitubuuzibwa. Waki abaana we tebaliiwo? Waki mukyala we taliiwo? Okitegeera? Because maybe the nature of ekimuluma tekireetaagisa kubaawo. Kubeerawo kumpi naye. Oba otegeera kye ngamba? Bulungi. Yes. So that is where the challenge is. Now, these people have not been explained to. Kati oli bw'ojja n'oteekawo pressure. Fe twagala kulaba kwezi. Twagala kulaba. Oli naga nti wuuyo mugende mukole ki? Oluusi bansibye na pampa. Kati n'otuukayo mukyala we n'abagamba nti tekijja soboka. Kwezi mumuleke. Kati ono yabeera abagambye nti mumuge kuba Katikiro yabagamba mu lukiiko nti kabaka nayogeddeko naye ne video neekolebwa. Okitegeera? Bano bo ne bayinsistinga nti tulina okukola ki? Anti waliwo yabagamba nti video yali yakikwangala. Anti kati awe wava obuzibu. Kati video eno webere yekikwangala. Abantu baga nti katulinda Abataka. Ensonga za Buganda ziri beziti. Ngabe nkugamba nti waliwo abawo omuliro mayiga aveewo agobwe. Yes. That is one. Okitegeera? Naye ate zirimu ne populism. Ontegeera bulungi? So kati now those two is where the problem is. We wali obuzibu. Mayiga or whoever actually kati saawa eno nga muzeeyi Mirundi bagamba one of his children or his brother or his wife has to take over. Atubulire. Baveeyo batuule ku TV bannyonnyole nti bannange Ssaabasajja Kabaka gyali, but because of oba ekimuluma oba ki oba ki tetugenda kumuteeka mu bantu oba okukkiriza abantu okugenda omulaba. Kintu nange kye nagezaako ennyo okugamba nti we need constant communication from someone credible, because from what is happening the Katikiro is no longer has credibility among a section of masses to talk about the what, because ebimwogeddwako bingi byatavuddeeyo kugamba nti oba bituufu oba bikyamu. Okitegeera? Kati bwe nkunnyonnyola background eri okitegeera, intrigue weeva otegeerawo nti mu kusooka bano Bakatikiro abamu basooka abamu ne bagezaako okutegeera embeera yaliwo because abantu balina okutegeera ebintu bino. We have Kabaka as the king. Yeah? Then tulina Kabaka as a family man. Nti ye ayina ebibye nga ye abaana be kwe balina osikira. Kale tulina ne Buganda gy'akulira. Okitegeera? Ebya Buganda bya Baganda. Ebyo byaffe.
era tukulembera bukulembezi awo kabaka yenna addako asigala obasinga ebya Buganda naye ate alina okuba n'ebibye nti bya inheritance okuva ku taata we oba ye bye yeekoledde nti Buganda erina mayiro 9 azi Buganda naye ate kuliko ze baawa kabaka nga ye zalina okugabana ne famire ye oba okitegeera kati betujja wano ku nuclear family wabeera n'abaana be ne mukyala we kati okwogatta Baganda babeera basengo baba mama b'abaana you know I know those things. Naye waliwo omuganda wa kabaka omwali awo ekitebye awo wankulukuku yagamba amazima gennyini ne batuuka n'otusalako amazzi ne sente ez'amazzi ne zibula okusasula national water nti abakatikiro bonna babadde batusasulira amazzi bakola naye ne bigaana kati anti kyenkunnyonnyola nti kati mu kustreamlininga system awe waava obuzibu okitegedde mu kustreamlininga system awe waava obuzibu era we wava obuzibu bwonna bano basooke batandika okwogera naani ne Lumbuye yali solution anti kati this is now a digital world ensi ekuze tuba tetutyobola bwakabaka bwaffe anti kati awo obuzibu bwonna we bwava kyenkunnyonnyodde paka kati nti kati saawa eno n'abagereka bamukwatako ne bamuwa ebibye Katikiro ne bamuwa ebibye Jjunju baali bamuwaddeko ebibye Ssanga lya Mbogo naye baali bamuwaddeko ebibye okitegeera kati kirina kati challenge eriwo saawa eno kabaka bw'aba akomyewo alina kati okuddamu n'atunuulira nti how do we move Buganda with the modern times kati ze tuliko ebimu baadde bagezezzaako bikola naye kati ku area ya communication tutambudde tutya okitegeera nti for example ebungereza balina gye bayita royal family bw'ogenda ndukako Instagram oba Twitter oba ki royal family UK bakulaga nti kati omumbejja ono yagenze wali oli yakoze bw'ati ono yakoze bw'ati bakulaga buli kintu bwe kitambula so amawulire balina we bagajja they even have a press unit bwokera ku makya ng'oyagala kumanya about Kate Middleton omanyi gw'okubira gw'obuuza structure n'ebeera ng'ekola ki nga weeri kati awo kawuka we wali challenge naye nga benkugambye nti era bw'oddayo n'osoma eyo intrigue ebaddengawo okuva edda nedda because waliyo abantu nga benkugambye nti nze Kasuku waliwo abantu abanga Kasuku owakabi naye ate waliwo abantu abanga muganda waabwe ono kiyenje abaddenga naffe wano tosobola bitunyumiza jjawo kati waliwo abantu nga yes ono kabaka wa Buganda bo balaba muganda waabwe tobanyumize okitegeera kati awe wava obuzibu now the solution most people believe Katikiro kuvaawo ye bamukoye. That is what is being shown. However, nina abantu benjugala nabo bali mu kampu ya Katikiro aba believing anti bano bantu batini abaleekaana tebasobola tujja ku kyetukola ki ninga bangi ku kyetule nanda banga abangi kati awo simanyi kisinzira ku ye but it is just a matter of time. I think Katikiro's time there is up. Kakati eyo nno nga tuvuddeyo okimanyi nti Abedi Bwanika yagambye mbuno yakolagana bulungi nnyo ne Bobi Wine yaga nti yatuza press conference nagamba nti oyo Bobi Wine tuli bwe tuti naye kyengenda okusooka okukola kwe kugogola Nuupu njijjemu abayiso abagirimu era Masaka ekintu tukikutte malembe. Abedi Bwanika taliddemu mpugaluko. No, he's being sarcastic. Kabanyonyola akagambako kabadde kazitonyi nkiyite ntya ayinga abasekerera omanyi mu politics omulaba kiringa bolaba Andrew Mwenda yagendako najjayo kaadi ya Nuupu yagenda n'agijjayo yagenda neyewandiisa nga mmemba simanyi oba kaadi yagifuna oba teyagifuna kati bw'akeera ku makya n'agamba ngenda kwesimbawo is throwing a spanner in the works kuba ye member wa Nuupu kati agambye nti nzize kwesimbawo so is being sarcastic for me. I want to think ayinza okuba kati ayina abantu be baagala okutunuuliza olutalo ona Abedi Bwanika munda mu Nuupu be balaba because omanyi ebintu bino obiraba kiringa boolaba nze naawe kwezi nga tuyomba
tuyinza otandika nga ffe tuyomba kasita atandiko olaba abantu batandise otwala side nze ndi wakwezi ndi wakasuku olina okwebuuza bo bafuniramuwa abo bampalanira ku lutalo lwotaategeerako bano basanze beewalana gwofuniramuwa era interest ogijjeewa okitegera kyeŋŋamba kati challenge yokka ebeera waawe ebeera emu bano abapika obunyama balabika okuba bakisusizza kati bano ne basalawo nti bayinza oba bo baagamba nti twatandikira ku mutwe eno tulabika okuba twatandika bubi katusooke tuddeyo wansi tuve wansi tugenda otuuka eno waggulu ku mutwe omukulu agenda otunula eno ngeno takyalinayo kintu kyonna tewakyali bamusinde mugongo kati wali abedi bwani kayinza okuba yeyabala nti waliwo abakiwa omuliro nga bangi be tulina okusooka okuvunza tubajjewo kuba gwe tunuulira olutalo luliko Waiswa na Bobby tekuli ayongerezaako awo nezaako yabivaamu ku luno n'abivaamu tekuli ayongerezaako kati bwe tuteeminga bano abagiwa omuliro tuba tutuuse we tusigalira n'omuki n'omunene tulyoke tumwaŋŋange kati kyebayinza okubanga kyebabala kyendowooza kuba ku bigambo byonna ebyayogerwa Abedi wajjukira Abedi yasooka nga ye yayogera nga Mpuuga tayogera. Does Abedi think in his dreams that they are going to welcome him back with open arms? Tekisoboka. So you have to think beyond. Era nalabye abantu basharinga ku Twitter omusajja amaze ne yeekubajje kuggwa atunuulira amaaso go booti gulaba yeekubye jje nenga yayina kyabala osobola okukeera ku makyano nga waliwo expose nootya nnyo n'ogamba ekiki era akalulu kano akajjako kagenda kubeera kakalumu nnyo ku side y'opposition. Yes, ekyo nakirabye nange kagenda kaluba wadde ne mu NRM omulabamu ebitundu nga 6 ku buli 100 tebagenda kudda aba NRM ataba aba opposition nabo bayinza obutadde abasinga abaliyo kyenkugamba kiri bekiti nupo ejja kuleeta abantu naye nga si bano abaliyo kati saawa eno abasinga bayinza obutadda bavunze okitegedde bayinza obutadda kubeerera mu kubawa kaadi ne baziba mma abanaalemezaamu ne tulabako embeera nga waliwo wa nuupu waliwo ne independent nuupu kati ate abo bagenda kutemamu obululu lwa ne NRM ayitewo ne NRM is not doing well nayo bagikooye abantu bangi they feel waliwo abantu bakuze nnyo mu NRM omuntu ng'abadde mu palamenti emyaka 2 kati omuntu yenna anajja nga wa NRM kati olaba ng'eyo ewammwe be baba nga abasinga ba NRM omuntu anajja nga wa NRM leaning ayise mu primaries bamukubiddeyo ono gwe bataagala era yakomyewo bagenda ku woodi independent NRM leaning ne wano tuyinza okulaba independent nuupu leaning nga bangi naddala bano ebanalemerako okubawa kaadi nga baga nti ffe katutambulemu kuba kati opposition tulinamu buno omuzibu tulina abantu be balonda nga baana bato bazze ogusooka nga tebalina kye bakoze kituufu okitegeera teboogedde kubajjukira kati projects wakakati ate yavudde mu kwogera obwogezi kasita bino ebintu by'okulabisa Mpuuga byajja abantu bangi kati babalabisiza ate nga bali mu opposition kati ebyobufuzi byakyusa abantu batandise okulaba nti ono bulijjo atuhuduwinkinga alimba kuba kati ebyogerwa babbi bakola ne Museveni ate kasita bakusaaba ekyo ng'owedde okitegeera kati message egenda otambula yeeyo kati awe wagenda ova ttabbo kati olaba bwanika ayinza okuba ye abala obutagwa yekka ayagala afune baagwa nabo aexposinge bano nti yes mwe mugamba nti bano bali be bati naye tunuulira kati ogenda kulaba debate ng'ekyuse kubajjukira walabako bwanika ng'apiininga Nambooze nti gwe tewali ku ssente za muwi wa musolo biki kati ajjukira ye bwanika waasobolawo bulungi nnyo kati ogenda kulabako aba nuupu ajja kutuulako ku CBS agambe kati nga boolaba oyo n'oli ate ng'abaasize ddala bamwambale kati abo beetwale anaabanga abamala aleeta abalala nabo abakube olwagogola ye yagambye agenda kugogola olyokola b'effirimu bwenyuma mukitegeera bulungi nnyo kakati
gundi ono ye Abedi bwanika ebitaano bino byatwala bibamutaddeko ani mpuuga ebitaano ebyo okusinziira ku bwakaba NRM mu sente zibabbye n'abagenzi eruzira byandibadde bikulu nnyo bawaliwo ensonga endala loza mu ndeyi anti ezo sente enkulu on paper naye nze kye nawulirako mpuuga bwe yajja kuba LP ekyaliwo kyali beekiti noza wakirabako bamadada nga bakyogera bo nga bagamba nti ffe tuli ba people power kubanga be bajja bo baali bamanyi nti bino ebifo bye bagenda obbikwata be bayita abayaaye kati bagenda olaba wadde ab'amasuuti nekitabasanyusa ate nga jjukira bano ba ab'amasuuti baagala bifo we babagainingira politics mulimu kituufu omanyi nti abantu bo tebakimanyi nti ebyobufuzi mulimu guli awo kati bali ne banyiiga so from the onset very many people were not happy with Mpuuga and his team okujja kati Mpuuga ne bagamba mbu bino byompu nange nawulira biwulire sibirinako mitwe n'amagulu ne bagamba nti yali atandise okumobilizinga because voices zabeeramu omwo era ne meeting ezimu ezatuulawo Emmengo ndozijukira at one time Bobi Wine yameetingako ne Katikiro ne Mpuuga nga bagezaako kuharmonizinga abantu abo baddiŋŋane si kuddingana bwino yali amaze okujja nga bagamba mu Bobi Wine yali amaliridde okujja kaani Mpuuga kati nga ba advisor be omuli chairman Nyanzi kuba Bobi Wine akkiririza mu chairman Nyanzi bwe bati bodayo n'owulira ennyimba ze zonna mwali kituufu ng'amuwaana ye mugagga gwe yasooka olaba ye mugezi gwe yasooka olaba kati tolina kyosobola munnyonnyola ku chairman Nyanzi era chairman Nyanzi ne bw'omukuba otya ewa Bobi Wine tali kuwulira kuba ye yamulabako nga mugagga nga yamwokyayo n'amulabako nga yeesimbawo mu bululu nga be baraninga kamwokya Kampala Central kati ye amanyi oli kyasobola okukola oba okitegeera so ne bamugamba olina oleeta abantu ababo kuba balijjukira waliwo story lumu observer gye yakuba abantu lwakuba tebasoma nnyo waliwo story lumu observer gye yakuba nga bagamba mu waliyo MP eyali agamba Bobi Wine ali bw'ati atumanyiira seba alina n'entebe y'embu mwatuula bikyo kitegeera mwabo abajjira mu DP block kati bano aba DP block bo tebaamulabakokko as part of them baali bamukozesa as a tool to get to where they wanted to go bamuyiteko bamusuule kati Bobi Wine simanyi kikyayina naye ng'obutego bwonna bwe bazze bamutega abubuuka kati bano bo baali babala nti batuwa kati nga kino leader of opposition awo tujja mukubira awo ffe tulina okukozesa resources zaffe tumuggyemu mu kibalo era bagamba nti Mpuuga yali atandise nationwide tour nga leader of opposition yalambuliranga amalwaliro ekitabangawo mbu kati oli ne bamutemyako nti ono amobilizinga era story eyo waliwo newspaper emwe yagikubako nti Mpuuga amobilizinga abaana ku ground model delegate baani nga bo kye babala be batuuka mu delegates conference balina olondera naye nupu enetuuza delegates conference ejjagituuza ate NRM tegituuza NRM yanjawulo naye nupu telina structures mwe kye mulowooza mwe nupu mugira abe mutyo niyo amaanyi nupu erina structures zaayo eza kunga nupu erina structure okuva wansi ku kyalo ezina gwe towulira buli kiseera nti bakutte omusajja waffe oweegundi ne mu byalo by'otamanyi gwe tobawulira structures nawe ez'ebyobufuzi abo bawagizi nkugambye abo abantu be bakwata bagenda okutula mu bagenda okutula mu neeke mu national delegates conference sebo neeko manyi gye yatuula eyaleeta nuupu ne Bobi Wine yatuula Kakiri omanyi nannyiniwo obo baatuula simumanyi nannyini kati gwe waki okaayana ate naakayanye kati bwe nkugamba nti delegates conference naliwo ng'etuula Kasuku nawe oli musajja delegates conference yaliyo naawe walimu si kye ŋŋambye naye bwe nkugamba nti nalimu asiiza kukiwakanya
yatuula abantu abayitirivu baalimu ne resolution nezikolebwa. Buuza oyo omusajja gw'otuula naye tugume tabimanyiiko si be bali nanyini kibiina kye baatwala era yabaganga ebintu byonna. Kati gwe mubuuze ne bino bye baali boogera musimanyi ekibiina simanyi kisobola okukitwala biki mubuuze waaki tebasobola. Bakimanyi buli kimu kiri on paper. Bano just bibeera byabufuzi kunyeenyaamu kati no has structures. Bayinza okuba nga tebalina offices but they have people, they have a structure on paper that has people in those positions. If it wasn't like that, why was Mpuga doing that nationwide tour? Akaluka n'ogukala byoti aka 2026 President Museveni akawangula oba ajja kawangula lwaki nti bakugamba Museveni buli w'omulaba ku ballot akabeera ajja kawangula ye tali wangulwako tekisoboka tebajja muwangula ng'akyali mulamu. Ekitegeeza enkyukakyuka teziriiyo ku guno tukyatambula bwe tuti tukyali bwe tuti. Nze nkubuulira mazima yensonga wakyolaba nti nagamba abantu kubanze natula wansi natulako kko nendaba ebintu nga bwe bitambula nabiki ne ng'akandikirawo okwogera ebintu by'obufuzi mbyesonyiwe era kati mbyogerako wakuba era ggwe nabiki ebyo tekijja soboka. Lwaki sikirabawo obuyinza kwezi gwe kankubuulireko kwezi olaba ne magogo mufufwa naye tebasobola bamulemeddwa. Kati saawa eno bino ebya US nalabye ne gundi nalabye Bobi Wine abiyingiddemu n'opiyo balina ne ambassador wa high commissioner wa Uganda obaki nga bawandiise ebbaluwa to that effect. Kati we biyinza obbeerawo nti right now ayina sanctions so it is justified. Okitegeera ne FIFA kuba FIFA bagiwandiikidde okitegeera so there are justifications naye ekitali ekyo safeguards omusajja ze yakola ku kifo kiri n'akyusa ne constitution ya fufa bwe simanyi ku kyakukyusa constitution naye gwe somera mu safeguards nti gwe kigambye nti yateekawo safeguards ate n'akola ekirala baddelegate bonna bali ku sayidi ye. Nze ate bwe nategeerera nti tekisoboka kasana wa Rogers Mulindwa ngazzeeyo. Rogers Mulindwa yali musajja wa Lawrence Mulindwa baati ng'afubutuka ebigambo naye bw'omusanga kati ng'ayogera ku magogoyiza n'okwewuunya. Naye olowooza mupiira gugenda mu maaso oba omupiira gwafa olw'amagogo? Nedda by the way mwekambabuulireko omupiira gwa Uganda gugenda mu maaso. Kati gwe kankubuulireko abo abaana liigi zizannyibwa naye nga zikyali effective nga luli. They are effective. Villa yawangudde ekikopo okuwangula n'okubeera league sebo. We have had Premier League awards running for 5 years consecutive, almost 5+. We have had sponsors coming into the league bataddemu ssente. Yes, waliwo tiimu ezimu ezituuka omugagga ng'alaba ssente ze tezidda kubafa abawagizi tetwagala kgenda mu bisaawo. But the football structures are there and they are working. Naye nga tekikyakola ng'ekyalo Mulindwa. Omupiira gufudde buli wamu. Kati kwe tunuulira quality ya England. Mu England awo olina omuntu gw'otunuulira n'ogamba nti mu kifo kino gendera ku kipa olabe Pickford aliwo ayina wamachingira James Reim gundi ani ono musajja yali asiba ka ponytail David Simani. The only thing football people are flaunting now are statistics. Nti ono kipa sima Pickford wasingira oli sima yakoze bwati oli omupiira gwafuuka mechanical tekukyali tactical omupiira negundi nayo ono Marcelo Bielsa coach wa Uruguay yakyogerako omupiira gufudde buli wamu. Kati olwero ku national team ani gw'osongamu genda mu goolo otunule butunuzi gayi kigolaba amachinga brand y'Onyango nga bwe yali agizimbye. Musajja aliyo bayeru kwa goolo musajja kyali wangi abeera mu goolo ya gondi akwatire eyo kuba Ethiopia nyumya naye wano ampereza ne ku ssente bambi naye brand ye ate nga musajja statistics bikibo oziteekawo naye brand tunulira abasajja abaliyo twabeerako wano beba Obuwa bagenda paka mu Hearts. Ye David Obuwa yabulira luddo abadde coach wa URA ene bamugoba mu myezi ng'oba 3. Emyezi 3 wejite emyezi nozange 3 oba 4 ne bamugoba.
nozanga bo bala team talina gyajongera njagala tusiibule okitegera kyeŋŋamba so omupiira nze mukulaba okwange of course intrigue eri mupiira nayo nnene kuba mulimu sente nyingi ezijja eziya of course ba abantu bafeelinga ziri unaccounted for which I may agree with but ekitali ekyo lwakuba nti kati nga benkugamba kwezi omuntu mu Uganda wano bw'olwa ennyo mu kifo abantu bakokoowa n'abadde akwagala agamba waki gwe wekka kuba ffenna twagala mukisa kulyako kisinga obukugu kati abantu obuzibu baafuna ne magogo bwebwo n'obeera mubaka wa parliament n'olemera ku kya pulezidenti wa fufa kati ebyo byonna kati abantu bagamba nti atulekereko kimu egenda mu parliament ekya fufa kirekere omulala oli bba wa sipiika gwe MP oli ku sekafa oli ku kaafu gwe fufa pulezidenti oba okitegeera awo nange sikkirirezaawo kyekya pulezidenti Museveni n'emyaka 4 naye mingi kituufu emyaka 4 mingi naye waali so naye akalulu ka 2026 kagenda kuba tight nnyo okusingira ddala ku opposition kuba opposition olunaku olwaleero the division z'amaanyi nnyo bw'ogenda n'oyogera ne ba intrigue eri mu bibiina by'opposition mpitirivu batya buti kwogera olwa kaadi abamu kaadi abalala olatukanagamba ye nfaaki kati abamu bo basazeewo basirike bagambe waye kankume ekifo kyange nkomewo omwaka ogujja anywa kaloko bomu alinga anywa kamulali okitegera kyeggamba so naye nze nakiwulira ddera ne bakyali bange bakiŋŋamba ebyo bya presidential election ebiba bivueko I don't see a day nga Museveni awaayo obuyinza no nga bamukubye mu kalulu ekyo tekisoboka anti omukuba mu kalulu kijja emirundi ebiri okubeera nga eri bakamukubye n'alangirira ng'alangirira nti bakamukubye ekyo tekisoboka ebintu byabaka matayinza omulimu guba guwedde so kati awo ebya presidential seat just kye tulina okukola ng'Abannayuganda tulina okuyisaamu amaloboozi gaffe abasajja tubajjukize nti enguudo tuzaagala nkole nti mu malwaliro twagalayo eddagala ebyo byo tulina obiyisaamu kati betujja kuba no betusobola okukwatakwatamu sijuyi minisita memba wa parliament tubashekinge abo tubakube nedda tubakuba tubanyenyanyenya akalulu ko kamukuba naye nga manti waliwo abamu abatuula mu bifo nga yetafaayo omuntu nze gwe sitagambako ye pulezidenti oyo ye wamuvaako pulezidenti bamagye nze siboogerako oyogera ku babaka wa parliament naye omubaka wa parliament eyewunza tugenda mugambako minisita alowooza nti bagenda kulya ssente bagende bugenzi tekigenda kubaawo naye kisaka Abannayuganda bagenda beekyawa buli ddakiika Jennifer Musitu bali tuyita mu makubo agali eyo bagakola kisaka naye yakoze mulimu ki mu Kampala kisaka abaluddawo abeereyo waffe kulambiro abeera kulambiro enguudo Jennifer Musize yakola zayitako yetezimwombera ndowooza bajeti anti kati kyolina okumanya ebisala bya Jennifer Musisi Museveni yali akyamuse kyogamba ng'akyalina ebbugumu bajeti sokuba nga yeemu naye wali yali akyamuse ndeesa omuntu wange njagala akole amutaddeko sapooti yonna kati eyinza obutabaawo sente zezikola anti kati sente ate zifuluma zitya ne appropriation etambula etya kuba kati mwe muganye okuwa omusajja akalulu ano president kati yatuuse mu mbeera tayagala mmanya era ayogera mu lwatu mwanyima akalulu mufaafagane kyobola abaana b'omu Lubigi abalese anti naye balonda walala but you say idea nekyomba bumanya kwezi ffe lwakuba tetwagala kukkiriza that is how politics works. Politics, yes, bino bibeera on paper, you're supposed to work for everyone. Naye tosobola kukeera mu mbeera gye tulimu nga sente si nnyingi. Abaakulonda ekiboga baagala enkyukakyuka. Aye ne weesiba ku b'e Kampala bataakulonda. Ab'e Kampala obaleka bulisi. Osooka n'obensonyiwa. Kati nze ng'abisomye abiraba, nze bendaba ebintu ebimu sikyaleekaana. Ayi musajja temwamuwa kalulu. Mwagala abafiireko lwaki? Kiringa mukazi. Omusabye takuwadde atajja mu maama wange mulwadde mpa sente
nga buno obwala bwa Facebook okitegedde kakakula bakakuyita darling empita bbiri mpereza data byebyo nno bannange mukama katonda kale wetwe bwe tutambudde olwaleero mbadde ne muganda wange Kasuku naye nze ebintu mbibawadde nga bembiraba ne bwe mbiwulira ekyo kyanjawulo I cannot authoritatively say that but what I'm saying in the corridors of power byempulira ne byendaba kisoboka okuba nga byawukana nze ono mubuulidde kyempulira be tuba tutudde eyo mu mboozi zaffe kyempulira ne kyendaba oli mutuufu kyenkuwadde osobola okuba gwe ng'olina endowooza eyiyo n'ogiteeka mu comment section nga tommanyidde kuba siina gwe mmanyidde naye Katikiro ye bava ku mulamu baagala vuma buvumi bavuma buvumi mu kifo ky'okuwa saidi ye n'ogireeta wano n'ojanjula but Katikiro is living now on borrowed time esaawa yonna ate si mu bubi bino ebyogerwayogerwa bino byonna bajja tuuka bagambe yeki bamuleke but for me I think he has worked kale wabanga akoze tumwagaliza ekiseera ekirungi naye nga bwomanyi nti abaana basusomoyisa ne bobeera mu famire mukazi wayinza okuba afumba bulungi akola ki naye ebiwajji bino olina muganda wo ye yakukuza ye yakuweerera maama we ateesa ono agamba kino oli agamba kino era ogenda omumaliriza omukazi ng'agenze nga munaye mbadde nkwagala nnyo naye sigenda kwera nga neekuba ne taata wange maama wange muganda wange senga wange ate gwomuza obuzzi okitegeera n'otumalira ebiseera tebatuzika ku kijja kimu nkwagala nnyo naye genda sekyendowooza kyekigenda otuuka Katikiro tiniwankubadde ebirungi abikoze ettofaali alisoloozezza naye kimala ate mu bbanga eritali lyawa bwe tulaba kiwalabye mali naye bwe yatuuka ekiseera n'alekulira teyalekulira bamulishafolinga yakomba yakakomba banemale yagaggawala ati akuwa obukulu naye sente eri awantu awo emmengo enkuluze ya Kabaka atetunulwamu naye abaana batuuze ettaka lya Buganda nabadde ndi wali nga ndaba ekisaawe ekyegindi bakitunda ekyeggayaza nga ndaba ekisaawe kino ekiri ku kkubo ekikyo wampe okiveeko ekyeggayaza kyali ku kkubo awo eggayaza nawereka bakitunda dda n'embuga y'eggombola ne bagitundirako kiwalabye Maliki yaleka akoze mu Buganda Land Board kakati ekyegiini nakyo kyagenda ekyawana ebbira buli kisaawe kya Buganda kyonna we kyali bateekawo akeedi ng'akeedi ya Buganda oba batundawo baasiba liizi anti kiki kyenakunyonyodde nti liizi zaggwako era bali ebisinga beemulugunyisa bagamba liizi ezisinga ziweddeko mu mulembe gw'ono ate ne batazizza mu liizi zirenewinga kuba alina responsibility y'orenewinga yono kati arenewinga n'atwala kinene ate mu nga luli anti mu bano baganda b'omukulu abamu luli baalinga bajja fekotone ne batekawo ekibbuli aliwo n'abagamba bannaye mugende mukole kye mwagala kale naye ono obugumu bwaliko tebulabwangako atwala percentage yenga y'omuntu ebyo nabiwulirayo mukayana bali eyo naye omutaka yaŋŋambye akomawo katulidde omutaka bennaaba nfunye omukisa nja kukuyita nga zze nkukyaze naye tubeere waaba ofuneko nange nfuneko kale bwetwe tutambudde olunaku olwaleero mbadde Kwezi Robinson ne muganda wange Kasuku muze abadde ku kamera muze oyo nno yenna nnyini kamera ziri bannange ziri buli weni nkufuna ezo ziyina eriiso ate muze yanjerega mu maama wange yampa embira z'amaaso ekisajja ekyo kimanyira oyo nno muze ayina maama wange ye yamukuza mu kibuga wano bambi yeyamulera era olina okuba nga mwe mwali ku mukolo mwamulaba ennyo mamaniti batinga muyita hajati mutegeera oyo era muze bansanga ekuba evivi wansi nanga sebo gyebaleko ngonzi kale bwetwe tutambudde leero mbagaliza ekiseera ekirungi mweraba